Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzako omulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nenkwebaza oyo yenna ali eyo awuliriza obubaka buno ng'era obubaka buno mbuweereza bakristaayo ababakkiriza mu Yesu Kristo ng'omulokozi waffe ng'eyajja ku nsi n'atufiiririra olw'ekibi kyaffe kubanga ffe twayonoona ng'era tusaanidde genda mu muliro nga tusaanidde ekibonerezo olw'ekyo kye twakola ffe tuli boonoonyi okuva mu ntandikwa. Adamu bwe yayonoona ffenna ne tuzaalibwa mu kibi, naye Yesu Kristo yajja okusasula omuwendo okuggyawo ekyo ekibi, okuggyawo ekibonerezo kye twali tulina okuweebwa. Era olw'okuba yasasula omuwendo ogwo n'abeera nga kati ly'ekkubo oyo yenna ayagala okutuuka ewa kitaffe, kati nga Yesu Kristo ly'ekkubo lyokka era ge mazima, nga ly'ekkubo lyokka etuusa ewa Katonda. Era obubaka buno suubira ojja kubaako ky'oyigamu ali eyo yenna ng'ekigendererwa kyo oyagala kuweereza Yesu Kristo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna, ng'era oyagala okugenda mu ggulu, ng'era tomusinza olw'okuba onoonya bunoonya mukisa, oyagala bwagazi bulamu bubeere bulungi, naye ng'omusinza kubanga okimanyi erinnya lyo yaliwandiika mu kitabo eky'obulamu, ng'era okimanyi ogenda mumusinkana, ng'era okimanyi nti wano ku nsi olina okutambulira mu butuukirivu, tulina okutambulira mu butuukirivu, tulina okwenenya we tuba tukoze ensobi. Olwo erinnya lyaffe lye yawandiika mu kitabo eky'obulamu olunaku lwe twamukkiriza mu mitima gyaffe, erinnya eryo lisobole okubeeramu, kubanga bwe tuba tetutambulidde mu butuukirivu, bwe tuba nga tetwagala kwenenya, ng'okwenenya tekuviira ddala mu mutima gwaffe, nga tetuli bamalirivu mu kwenenya, erinnya lyaffe eryawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu liba liggyibwamu ate ne liwandiikibwa mu kitabo eky'okufa. Nga okuuma amannya gaffe ngali mu kitabo eky'obulamu, tulina okutambulira mu butuukirivu, tulina okwenenya. Tulina okwenenya. Bwe tunajja ne batusabira, emizimu ne gigenda, endwadde ne ziwona, ne batuwa obunnabbi, neffe kennyini ne tusigala nga tukyatambulira mu kibi. Eri amannya gaffe gaba tegakyali mu kitabo eky'obulamu, gaggyibwamu. Tulina okutambulira mu butuukirivu, ate tulina okwenenya tuba tukoze ensobi, tulina okuviira ddala ku makubo amakyamu gonna ag'omulabe sitaani. Olwo tujja kuba tusaanidde okubeera naye, kubanga yayogera Hebrews chapter 12 verse 14, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Newankubadde oluusi tuyinza okulaba okugezesebwa nga kungi, ebikemo, ekyoyoyo, okola ebintu ebitali birungi nga kijja, tulina okudda eri Mukama, tulina okugoba ebirowoozo ebikyamu ebyo mu ndowooza zaffe mu linnya lya Yesu Kristo. Bw'ogoba ekirowoozo ekikyamu sitaani agenda, naye ffe kennyini ne tulemerera ku birowoozo ebikyamu ne tubiteekako emitima gyaffe, olwo tutambulira mu kibi. Ekirowoozo ekikyamu kigoberewo, kubanga omulabe sitaani mu nsi y'omwoyo, omulabe sitaani singa akuba akasale n'akukolekeza gy'oli mu nsi y'omwoyo, akasaale ako mu nsi y'omwoyo omuntu alaba akasale nga kajja okukuba, naye gw'oba tokalaba, gwe kyofuna kirowoozo kikyamu ky'owulira nga kizze munda mu ggwe. Ekyo kye kyokulwanyisa kya sitaani, kuba manyi waleeta ekirowoozo kikyamu, wekiteekako omutima ojja genda oyonoone. Olwo bwe twonoona, ekibi ne kiwandiikibwa ku mwoyo gwaffe era kyeterekako kibeerako ng'obujulizi. Bwe twenenya, Mukama waffe Yesu Kristo atunaaza n'omwoyo gwe, atunaaza n'omusaayi gwe, atuteekako mwoyo mutukuvu. Oyo mwoyo mutukuvu gw'atuwa olw'omusaayi gwe atunaazaako ekyo kyonna kyonna ekibadde ku mwoyo gwaffe, kye twakola, kye twayogera, kye twalaba, kye twakkiriza okujja munda mu ffe, kinaazibwako ne tuzibwa buggya. Olwo ekitangaala kya Mukama ne kyakaayakana munda mu ffe. Oluusi oyinza okugamba, naye okugezesebwa kwe nnina nga si kwa bulijjo, nga ndaba embeera ezze ya njawulo, ng'olaba mutuufu embeera gy'oyitamu, olina emize gy'oyagala okuvaako giganye, olaba kino kijja, kino kijja. Ky'olina okumanya,
nti ffe abakkiriza Yesu Kristo mu mitima gyaffe twakola ekintu ekitali kya bulijjo abantu bangi ab'ensi eno kye batayagala olw'ensonga okukkiriza Yesu Kristo oba kiba kikuleetera okubanga tetulina kutambulira mu kibi. Owulira ng'omutima gukubanja oleme kutambulira mu kibi. Owulira ng'omutima tegukusaba busabe wabula nga gukubanja obutatambulira mu kibi. Owulira ng'omutima gukulumiriza. Mwoyo mutukuvu aba akulumiriza tokola kino, tokola kino, tokola kiri. Ekyo ekintu si kintu kya bulijjo era abantu b'ensi bo tebakirina okujjako oli amaze okukkiriza Yesu Kristo. Ate ffe abakkiriza Yesu Kristo Mukama atuwadde omukisa ogutali gwa bulijjo, atuwadde ebirungi ebitali bya bulijjo, okubikkulirwa okutwali kwa bulijjo. Kati oyo yenna Katonda gwawe ekitali kya bulijjo, omukisa ogutwali gwa bulijjo, manya nti omukisa ogutali gwa bulijjo gugenda kusikiriza omulabe naye atali wa bulijjo. Bwe kityo we kibeera, gwe Katonda gwawadde omukisa ogutali gwa bulijjo, era suubira n'omulabe atali wa bulijjo, suubira n'okugezesebwa okutali kwa bulijjo. Naye ng'okugezesebwa okwo kulungi kubanga we kujja gye tuli tukuzibwa mu mwoyo, tukuzibwa. Mukama waffe Yesu Kristo we yali agenze mu ddungu ng'asiiba, omulabe Sitaani n'ajja okumukema. Naye we yamala omukema olaba nti olwava eyo Mukama waffe n'atandikirawo okuweereza. Kati naffe okugezesebwa we kuba kuzze tusobola okuyitamu. We tukuyitamu nga Mwoyo Mutukuvu yatuyambako, olwo baba tukuza mu mwoyo. Mukama baatukuza, ate Mukama bw'atukuza amadaala mu mwoyo, olwo kujjirako n'ebirabo bingi eby'omwoyo. N'olw'ensonga eyo bwe tuba tusaba tetulina kugamba Mukama nti Mukama nzijjaako okugezesebwa kuno kwonna, nedda, wabula tumusaba amaanyi n'obusobozi tusobole okuyita mu mbeera ezo, kuba ezo embeera ezitwetoolodde Mukama yazikiriza zijje zisobole otutwala ku ddaala eriddako. Yobu we tulaba nti Jobu embeera gye yayitamu Mukama yagikozesa omutwala ku ddaala eriddako. Kati naffe embeera gye tulimu Mukama ali mugikozesa otutwala eddaala eriddako mu mwoyo. Kino ekiseera kye tulimu kya kutukuzibwa, ne Mukama tagenda twambaza bwambaza kutukuzibwa. Ayina embeera gy'agenda okuleeta, olwo agezese emitima gyaffe, alabe emitima gyaffe. Ffe kennyini tusalewo tugaana okutambulira mu kibi, tudde gy'ali tubeere nga tumusaba tuwa amaanyi n'obusobozi, olwo Mukama ayongere okulaba emitima gyaffe. Kuba tujjukire Mukama yasuubiza bwe tulaba ekitabo kya Zabbuli essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'ekkumi, Katonda yasuubiza okuwonya abo bonna ab'emitima emirongoofu. Katonda ye akebera mitima, Katonda ye akebera mitima. Era tulaba mu kitabo kya Matayo 6:20 olunyiriri olwa 21 wagamba nti omutima gwo gye gubeera, wagamba nti oba kale ekyobugagga kyo gye kibeera n'omutima gwo gye gubeera. Ekyobugagga kyo bwe kiba nga ekyobugagga kyo kye weegomba munda mu ggwe, kumanya Katonda, kwogera na Yesu Kristo akuwa okubikkulirwa omumanye. Bwe kiba nga ekigendera kyo kya kunoonya bwakabaka bwa Katonda nga bw'atugamba mu Matayo 6:33 nti tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Kati ekyo bwe kiba nga kye kiri ku ntobo y'omutima gwo nga kyoyagala, kye kigenda okuba ekyobugagga kyo, era omutima gwo gye gujja okubeera. Naye ne we tujja ne tusaba ne tusinza, naye nga ebyobugagga byaffe tubisuubira walala, era omutima gwaffe gye gujja okubeera, tegujja kubeera Katonda. Ku mumwa ne tunaaba tusaba ne twogera ki, naye nga ku ntobo y'omutima gwaffe tulowooza bintu birala nnyo ng'ebyobugagga, era omutima gwaffe gye gujja okubeera. Tujjukire omuntu yenna kasita oba Mukristaayo butereevu mu mwoyo oba oli mu lutalo. Ye Sitaani kasita awulira nti oli Mukristaayo okkiriza Yesu Kristo, olutalo olutandikirawo mu mutima gwo mubeeramu olutalo. Nga Sitaani buli kiseera aba akuweereza, ayolekeza gy'oli ebyokulwanyisa obusaale mu mwoyo, naye ng'obusaale buno bujja nga birowoozo bikyamu, nga Sitaani ayagala ebirowoozo ebyo biteekeko omutima. Nga Sitaani buli lw'omuwangula ekirowoozo ekyamu n'otakola ekyo kyayagala okole, n'otatambulira mu kibi, Sitaani oba omuwangula. Olwo kuba ye Sitaani abeera wali ng'atunula,
ng'alaba dimoni zaweereza zikulwanyisa, ng'alaba gwe ne dimoni ani awangula munne. Buli lw'owangula ebirowoozo ebikyamu n'otatambulira mu kibi, sitaani otandika omuwangula. Mu nsi y'omwoyo otandika okwongera okuba n'amaanyi. Ate ne dimoni gye zengero tuwangulwa mu mwoyo, zitandika okuba n'amaanyi, olwo ffe ne tuba batono. Kati we tutunuulira dimoni nga nnene zigenda zituwangula, tutuuka n'okugamba naye ku nsi eno ndowooza teri aligenda mu ggulu. Kuba olwo tuba tutunuulira mu maaso gaffe nga tugamba ebibi ebikemo nga bingi. Naye gy'okoma okuwangula sitaani, lw'okizuula nti sitaani munafu muzibu, talina wadde amaanyi. Sitaani alinga nga bw'olaba omusota omunene nga omutwe gwamala dda okubetentebwa. Mukama waffe Yesu Kristo yabetenta omutwe gwa sitaani. Kati ffe tutya buti? Naye nga gy'okoma okuwangula sitaani, gy'okoma omutegeera, gy'okoma okulaba nti munafu. So nga gye tukoma okutambulira mu kibi, gye tukoma okulowooza nti sitaani w'amaanyi, asobola kino, asobola kiri, ateeka okutya mu ffe. Kyova olaba bw'onoonya Katonda, otuuka ekiseera Mukama n'abikula amaaso ge ag'omwoyo, n'olaba ebintu bingi ebyewuunyisa, ne weewuunya ensi eno n'ogamba Mukama, ensi yonna yalirabye ebintu bino. Oluusi n'olaba omuntu mulwadde, naye ng'obulwadde obumuluma talaba nti bulwadde bwa mu mwoyo, lutalo lwa mu mwoyo. Naye nga n'omugamba kankusabire takkiriza, n'omugamba kubanga n'abamwetoolodde nga balaba essuubi lyaweddeyo. Naye nga gwe oyagala omusabire, ate ng'omusabira oyagala osooka omwatuza obulokozi, oyagala osooka omugambe yenenye, ate asonyiwe buli omu, kubanga oluusi eyo ensibuko, emirandira gy'ekintu ekiba kitawanya abantu bangi, munda mu ye aba ayinamu obutasonyiwa, aba alina obukyayi bw'atadde ku mutima, nga ekyo sitaani kyakossa okuleeta embeera etali nnungi mu bulamu bw'omuntu oyo. Kati nga n'ogaba mwetolodde bannaye, omuntu ono obulwadde bwe buva ku kino ne kino bwa mu mwoyo, ng'abantu bagamba oli mulalu. So nga bambi baalifunye obujulizi ate baaliwonyezeddwa. Kati tulina okutambulira nnyo eri Mukama, tulina okuva mu kibi. Gye tukoma okutambulira mu butuukirivu, gye tukoma okubeera ab'amaanyi mu mwoyo, ate sitaani gy'akoma okubeera omunafu, kuba Katonda atubikula amaaso ne tulaba obutuufu bwa sitaani nga talina maanyi wadde. Naye bwe tutambulira mu kibi tubeera mu kutya, nga buli kiseera weeraliikirira oga sitaani agenda kukola kino, agenda kukola kino, obeera otya n'okwogera ebintu ebya sitaani, obeera otya obugamba oba anankola ki, oba anankola ki. Naye nga sitaani talina kyali, talina maanyi, wabula ffe kennyini we tutambulira mu kibi, ffe tumuwa amaanyi. N'olw'ensonga eyo tulina okwewala ekibi. Ekibi kye kitufuula abazito muli. Naye kitangala kya Mukama kitufuula nga tuweewuse. Ffe kennyini we tuba nga tuli bazito muli, olwo sitaani tuba tumuwadde amaanyi, naye tulina okuba nga tuweewuse. Mukama waffe Yesu Kristo bw'anaaba akomyewo, abo bagenda okutwala beba bagenda okuba nga tebalina kibi munda mu bo nga bawewuka, naye abalala abagenda okusigala beba bagenda okuba n'ekibi mu bo, ng'ekibi ekibalimu kye kireeta okuzitowa omuntu nga tasobola kwambuka waggulu. Ekibi so siga nti Yesu Kristo agenda kubaleka olw'ensonga endala yonna, wabula ekibi ekigenda okuba munda kye kigenda okuleetera omuntu obutasobola kwambuka. N'omuntu agenda okwambuka agenda kwambuka lwa nsonga nti agenda kuba aweewuse nga munda mu ye temuli kibi. Olw'ensonga y'okutambulira mu butuukirivu n'olw'ensonga y'okwenenya Mukama n'atunaaza omusaayi gwe ne tuba nga tetulina kibi kyonna. Munda mu mitima gyaffe mulimu olutalo. Munda mu mitima gyaffe Mukama waffe Yesu Kristo ayagala kujja atule mu mitima gyaffe. Y'ensonga lwaki agamba nti ye akonkona ku mulyango, oyo yenna anamuggulirawo omutima gwe n'ayingira, ajja kutuula naye, ajja kubeera naye, ye naye bajja kubeera omuntu omu. Mukama waffe Yesu Kristo ali munda mu mitima gyaffe, ataddemu omwoyo gwe, naye munda mu mitima gyaffe mulimu olutalo. Ffe kennyini tukkirizamu ebirowoozo ebikyamunda, kati munda mu mitima gyaffe ne mubaamu olutalo. Ebirowoozo ebikyamu bye tukkirizaamu nga ye sitaani, ne Yesu Kristo gwe twakkiriza naye nga mwali, kati nga waliwo olutalo munda. Olutalo Yesu Kristo yalulwana, naye ffe tumuwa olukusa. Yesu Kristo gw'omuwa olukusa, gw'ogaana okutambulira mu kibi, olwo ye n'amaanyi ge n'aggyamu ekyoyoyo okutambulira mu kibi ekyo. Kati ffe tulina omuwa olukusa. Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ggwe, gw'omuwa olukusa alwanyise omulabe sitaani.
era ffe tumuwa ne sitaani ffe tumuwa olukusa abbe ate era abeeko byazikiriza mu ffe we tusalawo okutambulira mu kibi tutambulire mu butuukirivu. Woofunira ekiroozo ekikyamu kyonna kigobe mu linnya lya Yesu Kristo. Genda ku maviivi osabe Mukama akuwa amaanyi, akuwa obusobozi. Olutalo luli munda mu ffe mu mutima gwaffe lwe lutalo. Bino bye tulaba kungulu, endwadde n'ebirala byonna n'ebika bangi amaziga bisookera munda. Olutalo lwe lulema okuwangulira munda mu mutima ate n'osuubira odduwangula nga lusuuse munda ne lujja eno kungulu ne lulabika. Ate kiba kizibuko kyanguuko odduwangula nga luli mu mutima nga tetunaba kweyoleka eno. Bw'owulira ekirowoozo ekikyamu osobola okigoba mu linnya lya Yesu Kristo nga kiri munda mu mutima. Naye bw'okiteekako ebirowoozo n'olinda ate nga oli mu kwonoona n'olyoka ogamba Yesu Kristo nnyamba, ffe kennyini tulina okuwa Mukama waffe obusobozi. Ffe kennyini tumuwa olukusa. Ye abeerawo ng'atulinze ng'ayagala alabe ani gwe tulonzeewo mugoberera oba tulonzeewo okugoberera mulabe. Olutalo luli munda mu ffe, tutambulire mu butuukirivu era twenenye nga tukoze ensobi. Ekiseera kiweddeyo. Yesu Kristo yayogera n'agamba oyo anaamunoonya ajja muzuula era oyo anaasaba ajja kuweebwa. Tujjukire ebintu bingi tetubiina kubanga tetubisaba, naye we tubisaba ye abituwa. Tulina okubeera n'obulamu obw'okusaba. Gye tukoma okubeera n'obulamu obw'okusaba, Mukama gy'agenda okwongera otuwa amaanyi mu mwoyo, gy'agenda okwongera otuwa obuvumu mu mwoyo. Mu bulamu obw'okusaba tulina okuba nga tusaba. Bw'olaba omusajja wa Katonda najja n'akusabira, najja n'akubulira ekigambo kya Katonda, najja n'aba kwegamba Mukama namukozesa okuba nga alina enjawulo gy'akola munda mu ggwe, aba tatandikidde awo kujja w'omusanze n'akusabira. Nedda, omusajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda aba yavudde dda ng'asaba. Oba ogenda omusanga ng'ali mu kusaba, ng'ali mu mbeera ya kusaba, alina okuba ng'asaba. Oli kaabulira ekigambo kya Katonda, Mwoyo Mutukuvu n'amukulembera, ekigambo ekyo ne kikwata ku mutima gwo ne kikukyusa. Aba tageebugambe nti kati kantandika okubuulira ku kigambo kino na kino. Nedda, aba abadde mu mbeera eyo ng'alina enkolagana ne Katonda, nga waliwo okuwuliziganyaawo ye ne Mukama Katonda. Ekiseera kiweddeyo eky'okubuulira ekigambo kya Katonda ng'omulimu. Embeera egenda okubeerawo mu nsi egenda kugezesa, gugenda kuba nga muliro gugezese. Amazima buli muntu agenda galaba, gagenda kweyoleka, kubanga abantu okugezesebwa kugenda kubawo. Amaaso g'abantu gabikuke bagambe nedda, twagala ekigambo bwe kiti, twagala emmere y'omwoyo engumu. Tetukyali baana bato mu mwoyo, tukuze, twagala emmere y'omwoyo etutwala mu maaso, twagala kumanya Katonda waffe. Abantu bangi balina ebirooto eby'enjawulo mu bulamu. Oyagala kubeera kino, oyagala kubeera kiri, weegomba kubeera kino. Naye okuva olwaleero osobola okufuna ekirooto ekipya mu mutima gwo. Osobola okufuna ekirooto eky'okunoonya Mukama Katonda, eky'okunoonya Yesu Kristo, omulabe, oyogere naye, mube n'enkolagana. Kubanga yasuubiza nti oyo alimunoonya ajja muzuula, era oyo anaasaba ajja kuweebwa, era oyo anaggulawo omutima gwe, Yesu Kristo ajja kujja ayingire mu mutima gwe, babeere omuntu omu. Yesu Kristo mulamu waali era ali kumpi naawe, ali mu mutima gwo. Munoonye ojja muzuula. Yesu Kristo yayogera n'agamba endiga ze zimumanyi, azimanyi era ziwulira eddoboozi lye. Bw'obanga oli mugoberezi wa Yesu Kristo, onaamugoberera otya muganda wange nga towulira ddoboozi lye? Onaamugoberera otya nga towulira ddoboozi lye? Munoonye ojja muzuula, ng'omunoonya n'omutima gwo gwonna, n'okwagala kwo kwonna, n'omwoyo gwo gwonna, nga tolina bigendererwa birala byonna, wabula ng'onoonya Mukama Katonda wo, omumanye. Oyinza okuba ng'omanyi omusumba wo, omanyi kkanisa gy'osabiramu, omanyi abakubuulira enjiri, naye Yesu Kristo omumanyi. Kirowoozeeko, omumanyi kyenkana ki?
era singa ofuna olupapula n'owandiika oba omuntu nakubuuza omumanyiiko ki, era ye akumanyi. Bw'aba akumanyi olabira ku kinti akumanyi. Wakoma ddi okwogera naye? Yakoma ddi okuddamu? Olowooza asirise busirisi tayagala kuddamu, oba olowooza ki ekiganyaawo bw'oba nga towulira ddoboozi lye? Yesu Kristo mulamu, munoonye ojja muzuula. Katonda waffe mwoyo, era oyo amunoonya olina okuba nga omunoonya mu mwoyo ne mu mazima. Okusaba mu mutima buli kiseera kikulu nnyo, kuba kikuumira mu mpuliziganya naye mu mutima gwo, kuba ye alaba ky'osaba mu mutima. Y'ensonga lwaki ne muzibe ne kiggala asobola okusaba mu mutima era Katonda amuwulira. N'oyo abantu gwe balaba ng'omulalu wano ku nsi, naye afunayo eddakiika ng'ebirowoozo bye n'omutima gwe guli wamu, mu mutima gwe n'asaba, era naye Saala Mukama agiwulira. Yesu Kristo waali mulamu wa ddala, naye ng'ayagala ekkanisa etambulira mu butuukirivu. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Tuleme kudduka kugoberera byamagero, tuleme kudduka kugoberera bunnabbi. Naye bw'oba ogenze n'osinkana musajja wa Katonda nga tonnatunuulira bunnabbi, nga tonnatunuulira kusabira mukisa, wali omubuuzizaako n'omugaana naye njagala kuweereza Mukama, nkole ntya okumanya Mukama Katonda wange nga kyekiri ku mutima gwo? Bw'aba amanyi Mukama naye akubuulire iggwe omumanya otya? Naawe omuwulire Katonda ye nga bw'amuwulira, kubanga Yesu Kristo ekyo kyayagala ffenna tubeere, ekyo kyayagala ffenna tubeere, twogere naye butereevu. Ekyo akyagaliza buli muntu yenna, buli muntu yenna amugoberera, ekyo kyayagala, kuba ffenna tuli kyekimu. Y'ensonga lwaki ayogera mu Ephesians chapter 4 okuva ku verse 11 okutuuka 15, ayogera n'agamba nti ensonga lwaki yatuweereza ababuulizi, abasomesa, bannabbi, abatume n'abalala bonna. Ayagala batuteeketeeke mu buweereza, ayagala batuteeketeeke ekikula kya Kristo munda muffe kikule, munda muffe, munda mu nze naawe na buli muntu yenna. Ayagala ekikula kya Kristo munda muffe kikule okutuuka ku mutindo Kristo we yaliko ng'ali kuno ku nsi. Kisoboka, oyo amunoonya ojja muzuula. Tokkiriza kulekebwa mabega, tokkiriza kulekebwa mabega. Era n'oyo analaba alekeddwa emabega, mazima ajja kuba n'obujulizi ku mutima nti yabuulirwa era yawulira, wabula yasalawo ye nga ye. Ensonga lwaki tugenda ku kkanisa si kufuna bufunyi mukisa, si kulaabulayo byamagero, wabula ekikula kya Kristo munda muffe kizimbibwe, ekikula kya Kristo munda muffe kizimbibwe. Kristo tuteeketeeke ennyumba ye munda muffe, tuggyemu ekibi, olwo ye ajja atule wamu naffe, ye ne kitaffe ne mwoyo mutukuvu bajje muffe, olwo obwakabaka bwa Katonda bujje ku nsi. Nga bwe tusaba mu ssala gye yatuyigiriza, tugamba obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Obwakabaka bwa Katonda okujja, ekikula kya Kristo kirina okusooka ne kizimbibwa muffe okutuuka ku kipimo kya Kristo bwe yaliko ng'ali kuno ku nsi. Olwo obwakabaka bwa Katonda bwe bunajja, ekyogerako mu Romans chapter 8 verse 19 kyeyoleke, abaana ba Katonda beeyoleke ku nsi, ensi ebalabe. Ng'era ekyo kyekigendererwa kigambo kya Katonda kyonna ekyabuulirwa okuva ku kuteekateeka Musa kwe yateekateeka ekigambo, okuva ku Elijah bye yabuuliranga, John the Baptist bye yayogeranga, Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogeranga. Ffe ab'omulembe guno, ffe tulina okutuukiriza ekyo, ffe mulembe ogulina okutuukiriza ekyo, ffe mulembe ogugenda okusooka okulabibwako, ogugenda okwogera ebyo ebitawulirwangako, Mukama bagenda okukozesa ebyo ebitalabwangako. Guno gwe mulembe, kino kye kiseera eky'obwakabaka bwa Katonda kye kino. Oyo alina amatu awulire. Mbagala nnyo, Mukama bakuume. Buli omu alina okunoonya Mukama Katonda we, buli omu alina okumanya Katonda. Ekiseera kiweddeyo. Mukama bakuume, mbagala nnyo.